Okyalaba buuza omusawo. Kulikayo nnyo mu kuwummulako tukyagenda mu maaso ne program eyabuuza omusawo. Jjukira olunaku leero kirwadde kitundu kyakubiri twagitandikako ku Monday eyaggwa, abaana nga tubawadde omukisa babuuze ebibuuzo bye baagala. Kati engeri gye tuvudde mu Bulango ate leka tweyongereyo mu maaso naye gwe yakatwegattako obanga program eyabuuza omusawo wa kajje ogitegeere. Jjukira nti ebeerawo ku Monday ku ssaawa 8 naye ng'eno abasawo tubasanga gye bakolera, wabula olwokubiri olw'enkya tubeera live mu studio zaffe. Kyetuva tugamba nti tuweereze ekibuuzo, okwata essimu n'oteekamu ekigambo omusawo, oteekamu ekibuuzo kyo n'okiweza ku 8338 omusawo n'abeera ng'asobola okukiddamu. Kati nno byo nga biri awo, leka tugende mu maaso. Program tuli mbuuza omusawo, kola nnyangu nnyo okutwegattako, weereza ekibuuzo, kwata essimu, teekamu ekigambo omusawo, teekamu ekibuuzo, kiweze ku 8338. Buuza ku mannyo, Dr. Kironda agenda kubeera ng'agaddamu. Kinkolera nnyo kuba mbuuzizza ebibuuzo kubanga ekyo kindaga nti mugoberera program ate era mwagala bye tubaleetera. Kanfuneyo ekibuuzo kimu, Dr. Kironda bw'omala okuddamu omwana n'alina ekibuuzo ky'ayagala okubuuza. Mbadde njagala kubanga kati bano bo beeyogerera. I believe balina age group gye bakiikiridde. Waliwo wano abaana abato nursery section, omuzadde biki by'aba alina okumanya kye tugenda okuddako. Yes, omuzadde asenya atya akamwa k'omwana ne bw'aba mukulu n'ono asenya atya, naye ng'ekyo tunnatuukayo onasooka akubuuza. Dokita, nsaba kuŋŋamba ku first aid y'omwana avuddemu erinnya nga livuddemu just. Now, omwana erivuddemu litya bwe liba lya mwana muto ng'amannyo bulijjo ag'omuto bwe gavaamu, it is okay. Naye mubadde muzannya okoonya erinnyo livuddemu. Ekisooka kwata erinnyo liteeke, naaba engalo zigenda okulonda erinnyo eryo because engalo nkyafu nnyo. Londa erinnyo eryo linaaze n'amata, milk nkiddemu. Londa erinnyo eryo, naaba engalo ku supiidi ne sabbuuni nga be baleeta amata, mulonde erinnyo eryo mulinaaze n'amata. Bwe mumala okulinaaza n'amata mulisse mu mata, mudduke ku supiidi ew'omusawo, eryo erinnyo lisobola okuddamu. Ngabo boyogeddeko abaana be bano gino emyaka egyo gino because erinnyo libeera permanent. Erinnyo ly'abano libeera permanent, kasita livaamu omuntu alikoonya, omuntu akola kyokola naaba engalo ku supiidi nga banno be badduka okuleeta amata. I emphasize milk. Bw'oba milk tasobodde kufuna, muteeke mu gundi mineral water. Muteeke mu mineral water. Then omuntu wamwe mumudduse mutwale mu ddwaliro lizibwemu. Lwaki? Teri musawo asobola kuwa Mukama Katonda wo kye yakutondera, taliyo. Even the best tooth gye bayita implant ekyagingibwa 5 million teri enkana ekyo Katonda kye yakuwa, period. So tugezaako okulaba nti tuzaawo kiri Katonda kye yakola kye yakuwa. Bw'otuuka ew'omusawo, in most cases balizaamu ne balisiba waya, bamala odisiba waya ne bakuwa emyezi ng'esatu, bamala kuwa mwezi gumu kitundu libalizzeemu okunywera, naye balikola root canal, naavu ne bagijjamu because naavu efa, eba emaze okukutuka, eba erina okufa. So bayingira naavu ne bagijjamu ne banaaza mu linnyo ne balizzaamu. Bw'ogamba naaba engalo dduke ew'omusawo w'amannya, abamu kye bayita okwanguwa kitwala lunaku, abala eddakiika 5. Bwenga omusawo w'amannyo obeera otegeeza eddakiika nga mmeka wemba nnyanguyidde? Tekirina kusukka ssaawa 12, latest ssaawa 24. Naye nga liri mu mata. Naye nga liri mu mata. Kubanga bw'olikiping out mu mata oluusi kisanga nga tekyali viable. Naye first things first, sooka onaabe. Lwaki mwemphasizinga nnyo okunaaba engalo? Kubanga bwabaamu obuwuka bungi nnyo mu ngalo.
bw'oba olina engeri gy'opiikinga egundi but olina okunaazaako erinnya eryo olina okulinaaza n'amaki n'obwo obukyafu bwe buguddemu. So first thing first, sooka onaazeeko ku linnyo, obunaaba engalo, naaza ku linnyo n'egundi n'amataago. Oba otidde kwata bukwasi gundi, droppinga mu glass ya milk, duka ew'omusawo w'amannyo yalabe kyakola. Amannyo mu baana abato, nursery, middle, baby class, top, ono omuzadde amuyamba ati? Omuzadde first alina okutraining omwana ng'omwana ajja akula nti omwana asenya nga tanneebaka. Kye kisinga obukulu omwana okubeera training nti asenya nga tanneebaka. 2, omwana bw'atandika okujja okukuula amannyo, abazadde kati bakaluubirizibwa omuzadde atandika okugula hard foods awaka, ebikajjo, amapeera, ebyo emmere emiyamba amannyo gatandika okukongokamu gafeemu. 3, omwana oyo alina okulaba omusawo w'amannyo at least buli omwana bw'aba atandika okulaga signs z'okugerekera, especially omwana awezezza emyaka 5, 6, 7, mutwale w'omusawo w'amannyo amukebereko amannyo amukebereko obukebezi, amannyo ageetagibwa okukumula all enough oyinza okusavinga ssente zo empitirivu because eyo age abaana bwe basinga okugerekera. Mbeegayiridde oswiti fuba okulaba nti oyogera n'abasawo abasomesa balekerawo okuwa abaana abo switi, naye nga gw'omuzadde because abaana baffe babawa switi mungi, abakozi be tubalekera, abasomesa, abaana fuba okulaba nti bayiga okusenya nga tebanneebaka. Nga natera okumaliza program eyabuuza omusawo kwebaza nti oli mulabi mulungi era obadde mulungi. Tulina Dr. Kirondo negatiddwako abaana bano myaka mitoototo. Nzikiriza nti bakiikiridde abaana mu secondary level n'okubeera nga babuuza bye balina okubuuza. Kati gwe bw'oba naawe olina ekibuuzo kyoyagala okubuuza, kwata essimu teekamu ekigambo musawo, teekamu ekibuuzo kiweza 838 ngenda kubeera nga nkifunayo, omusawo agenda kukiddamu. Naye nga mmaliriza, Dr. Kirondo leka atulage abaana bano aba secondary, aba primary, omuzadde ali ewaka ng'alina omwana myaka 3, myaka 2, amugayidinga atyayiga atya okusenya. Leka demonstrating abaana muyiga okusenya kibasevinge okubeera nga mulabika bulungi ate ne bazadde bammwe ssente nyingi. Dr. Kirondo, funa akasenya abaana bano bandigiriza okusenya amannyo. Now nga sinnabagenda ku nsenya, njagala okusooka okukubiriza abasomesa bweba mufuba okulaba nti mufunayo resident dentist abakeberere ku mannyo because abazadde abamu tebafuna biseera, bafuna omuntu n'abasayiningira. So ate abaana bajja kutawaanya mmwe amannyo gannoma mulowoozi abaana mubalowooze n'ebitaliiyo. So mufuba okulaba nti mufunayo omusawo ali residence oba mufune particular clinic ebakebere mwana ku mwana. That is 1. 2, amannyo bwe gaba gasenyebwa, awantu awasinga okuba awakulu omuntu bw'aba asenya ye layini eno ne layini eno eyawula ekibuno n'erinnyo ne kungulu kw'amannyo. Awasinga okuba awakulu okusenya ye layini eno awali wogayira emmere ne layini eno eyawula amannyo n'egundi. Bw'oba osenya fuba okulaba nti osenya in a circular motion. Lwaki? Ekikusenyesa mu circular motion nti olaba ekibuno kirina engeri gye kitambula kiri circular. Bw'osenya bw'oti osala amannyo, bw'osenya bw'oti ofumita ekibuno. Muntegedde? Bw'osenya bw'oti osala amannyo, bw'osenya bw'oti ofumita ekibuno. So kiki ky'olina okukola? Olina kusenya mu circular motion round. Okiwulidde? Bw'omala eno fuba okulaba nti osenya kungulu kw'amannyo. Bw'otasenya kungulu kw'amannyo emmere gy'oba ogayizaako tevaako. Now
nsonga endala enkulu ennyo nti ne bw'osenya amannyo gano ne gatukula gatya n'otasenya lulimi oba olese reserva oba etterekero ly'emmere ly'obuwuka kati olulimi lukulu nnyo okusenya. Mulina kye mumbuuza ekirala ku kusenya? Dokita, kati amannyo gano waliwo abalina amannyo nga ene wansi mulimu ebya black naye oluusi abamu gaba tegabaluma naye abamu bagabaluma oluusi olaga abamu bagamba esayiniraga ti amannyo mulwadde kati kiva ku kyagamba obwo obuntu okujja amannyo ga black gesala mu bulayi obuntu bwa black erinnyo bwe liba livunze liba lya white nnyo okusinga erinnyo eriri nomo. Now bw'ogenda oteekako toothpaste stopping a process process y'okuvuuna. Toothpaste avaamu fluoride stopping a process ey'okuvuuna. Kati obwo bulayini obwo obuddugavu buba bulaga nti process y'okuvuuna at one point waliwo we ya stopping, but ekyo tekigamba nti erinnyo lirekedde awo okukola ki okuvuunda. Eyinza okustoppinga ku top nga munda erinnyo lyekola ki lyeyongera. So obwo bu signs buba bukulaga nti erinnyo lyavundako naye process etandise okustoppinga. Jjukira nti olina okukyusa akasenya buli myezi 3. Jjukira nti tolina kusenyesa akasenya akakaluba. Akasenya akakaluba kasala amannyo. Era jjukira nti olina okusenyesa olina okwewala okukozesa amaanyi nnyo kubanga bw'okozesa amaanyi osala amannyo. Nkwebaza bwebaza nti nga bulijjo oli mulabi mulungi era obadde mulungi okuva gye twatandikidde programu eyabuuza omusawo olunaku olwaleero paka kati lwetuuse ku nkomerero yaayo. Kati nno omusawo byayogedde bingi naye sigenda kwerabira. Omwana omu yabuuzizza nti kansa owa mukamwa ki ekimuleeta, simanyi omulaba otya, byabadde bingi. Dokita Kironde n'amuddamu. N'ebibuuziddwa ku mannyo, ekibuno, olulimi n'akamwa bingi. Njagala okubeera nga nkusiibulira wano. Nze Justine Nakagwa ku Lwabukedde TV. Diana Nalunkuma producer wange tubadde naye ne Sadati Junju editor. Ku bifaananyi tubaddeko ne Frank ne Don Sensamba. Bye bye.